Bana Uganda gavi omukuru Kiriwa Kiwanuka alo madam Kiriwa Kiwanuka muzukuse bago badolanga yabadde mkinabiro kino kigenda uwo Kiriwa Kiwanuka you are the Attorney General Republic of Uganda atama teko gamanyi kubango galudemu wagatandika oli mwana muto bikula ka phrase bikula ka wakatirwa itujwa kiri tufojinge ebbaluwa wano mu Uganda eraga nti omukazi omuwala ono yali asasuddwa mu Uganda atenga musala tugirese wano naye tutaase omulamuzi waffe mugambe mukozese polisi yenna yeetagisa masters degree 2 mu South Africa simanyi endala obendala Harvard University PhD yali mu Oxford tubandidia oba yabakusalira omusango gwa kalulunga yali kusaidi ndala oba yakola ki we need this lady out simanyi Kiriwa Kiwanuka jogenda kisa gwe kagwe Attorney General gwe no kuandikira minister wa foreign affairs cha presentinga nogenda ne president atume nabanja president atume arupo ne president nizo kusuka rugaba nange nzize kweyimirira muntu wangu oyo okoze ebintu bingi ogenda nolambula famu y'embizi Jennifer Zadagala ogende zinjala ogende okugamba nti okulambula ebintu paka ku grassroots olwo okutuukayo ogenda nolambula sifamu z'enkoko bisemu engatto bagende kutuka mu kooti okusalira musango ogambe banange we need ensi yaffe enjavu Balidia mugambe tulina batono very few of them we can't lose one of them. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.